nalaba kati n'okwogera omuntu aba muyimbi nange kanjogere nnimbe mubitekemu sound. People power, our power. Abamawulire, please forgive us. Please forgive us. But that is National Unity Platform. Things are always not easy and the same. This is a mass party. NUP is a mass. It is a mass because we have the numbers. So you will forgive us. We are sorry, but we are going to wind up in the shortest time possible. Mr. President, Secretary General, n'abakulembeze mwenna twagala okubebaza. Naye people power, our power. Mr. President, ogenda nsaba munzikirize nkozese eddakiika 2 yogereko ku nsonga eziri mu kooti e Masaka. Omusango gwe Masaka musango guli criminal. Omusango guli criminal guba gwa gavumenti. Gavumenti yebeewaaba era ebeera Uganda versus kati nga mugwa Eddie Mutwe eri Uganda versus Eddie Mutwe n'abalala. Naye omusango ogwo nannyini gwo omukulu abeera omuwaabi agenda mu gavumenti n'agamba nti oli yankosezza. Mu musango gwe Masaka twabagamba lunye era president omwagala w'abangi Kyagulanyi Robert Ssentamu yavaayo mu press conference ewedde n'ageraageranya ku byali e Masaka n'ababuulira abaali babikola e Masaka n'ayita n'omubaka wa parliament ajja ayongera okuttaanya ensonga eyo. Ate njagala okwebaza president, ensonga eyo wagikwatira ddala ng'omuntu eyagenda n'asoma amateeka. Omusango ogwo ingredients zaagwo bazisomye lunaku lwaggulo ng'eyazisomyeyo omulamuzi yennyini ku baani abavunaana abantu baffe. Abavunaana abantu baffe bali abantu babiri bo bannamawulire babivaamu. Asooka Abedi Bwanika. Era Abedi Bwanika ng'agamba nti ku lunaku olwo baamubako emitwalo 2 ne bamubako n'ebintu byentera Eddie Mutwe yali amusika okumulemesa okwogera. Olunaku olwo Mr. President naliwo. Omuntu eyavaayo okujja omuzindaalo wadde teyagumugjaako yali omu ku bamulekwa abeewaka bennyini era yali ayambadde kanzu ne galubindi nga yeesibye n'ekyayi mu kiwato. Vidiyo eyo gyeri era abantu mugitambuze amazima galiyoleke ku basajja abo bagamba nti balokole Abedi Bwanika ng'ate basinza sitaani. Tetwakomaawo nti eyamuyamba yali ani? Yali musirikale wa Mathias Mpuuga. Batidde bwogezi kwogera linnya nti Mpuuga. Nawulira nga Mpuuga agamba ayagala genda mu kooti kati bwogera sikutya. Mpuuga Mathias yawaabira ba Eddie Mutwe babatulugunye. Okutulugunya Eddie Mutwe, okumuggyako engalo, okumusalaasala, okumuwanika waggulu empingu ne zimuyitamu paka ku ggumba. Yabadde Mathias Mpuuga ne Abedi Bwanika. Yabadde Mathias Mpuuga ne Abedi Bwanika. Yabadde Mathias Mpuuga ne Abedi Bwanika. Tebagenda tisa muntu yenna nti tetubogereko oba twogera ku bali ababakozesa ate bo tujja kubogerako. Abatusibako emisango ye Mpuuga ne Abedi Bwanika. Kyeyolese ddyo mu kooti omulamuzi ng'avuddeyo n'abyogera ku baani abawaaba abali mu fayiro. Mpuuga yasooka ne yeekweka emabega w'abamawulire. Abamawulire nga bakulibwa Faris Magembe ne bavaayo ne bagamba nti mutusonyiwa aba National Unity Platform tetwamanya nti bali mu kukozesa enkola eno okutukyusa omukono batuvunaane nga bavunaana abantu naye nga bakozesa operation law tebakozesa mazima. Ebyo bya munnamawulire. So abantu abasigaddeyo ku kitabo ky'aba Eddie Mutwe ye Mpuuga ne Abedi bannayuganda nga batutulugunya nga batukinaggukako. Temukkiriza Mpuuga n'Abedi okutujoga. Temukikkiriza.
ababiri musobola babola n'omubaka wa parliament abo temubabuuza tetwagala kubalabako tetwagala kubawuliza mutunuulire kye bakoze edi muto mba muli bazadde Mpuuga olina abaana Abedi waleta ne muntu gwolaganga mukyalawo nawe olabika olina abaana oba nga tewalemwa naye tubakakasa ti famire zammwe zijja kisasulira Mpuuga famire yo ejja kisasulira abaana ba edi muto balina okumanya nti yali Mpuuga yali Bwanika nti yali Joani nti mba mwasiba baganda baffe tulina okulwana nga tumanyi baani be n'abayambako nakyemalira ekyo tetugenda ku kyoti Kanso Bobby mukoti bagamba ekintu kimu if you want equity you must come with clean hands nti bw'oba oyagala okusalibwa eddembe jamu n'engalo zo nga ki kati oyo Bobby ajamubuuza did you touch the 500 or not awasirikewo Bobby amubuuze did you touch the 100 or not awasirikewo mubiraba bifaanana people power nzidikira yalinze waloopu era nzikiriza ngende watawanya mukamusajja sekretary general yango twale mukanyene nakadala omwana waiswa obugalo bwa waiswa Alex Mufumbiro people power our power omanyi okwogera after waiswa Mufumbiro kiba kizibu nnyo naye era nange olunaku lwakyo ndabye omulamuzi ng'asoma ebintu nenzijukira president yatubulira ku mandwa yaki naye ndaba emandwa ya Bwanika ng'erinnyo omulamuzi n'ayogera ebintu naye ngamba alhamdulillah kubanga amazima gakola ki gamala ne gavaayo ani yali amanyi so basawo ne banyabo byebyo obudde bugenze time is fast spent but before I continue I want to first of all appreciate the mobilization team bananga ba mobilization tubakubira obugalo bw'amaanyi abakulemberwa mutu wa watu chairman Nyanzi Fred Sentamu abamyuka be n'abamuyambako ku mirimu ndaba Semugoma Hamudani ndaba Meya Sempebwa Seeka Nkulaba mwena mwebale nnyo omulimu gwe mukola era gwe mukoze okukunga eggwanga lyonna basebo ne banyabo tosobola kikiriza nti amidst ongoing persecution wakati w'okunyigirizibwa okugenda mu maaso ku national unity platform wali badde osuubira ti leero abantu bakola ki badduka buddusi naye ate abantu bakola ki ekyo no kikulaga maanyi g'abantu bebakoze Edi Mutwe mubimanyi bebakoze Akireewo Gaddafi Smart wetwogerera Noah Mutwe akyali mukomera comrade waffe Sebina Javiira e Masaka ali ku poliisi Nabosa Mukisa okuva Mityana ali mukomera Ukasha Semakula n'abalala ab'enjeru bali mu makomera n'abantu bangi nnyo bebagenda bakwata bawamba n'ebirala bwe bityo naye olunaku olwaleero Mr. President tuyingiza ababaka 7 abali mu parliament olunaku olwaleero ekyo nno kya ttendo